tuli mu kwennyamira okw'ekitalo nti tulina bannaffe betukulembera n'ab'ekibiina abakulembeze mu ggwanga bamanyiddwa bakwatibwa mu nkwatibwa embi nga bagenze Kenya era ku kiro ekyanga 24 bagenda nga 23 naye ku kiro ng'ekya 24 ng'essaawa zisusse mu mukaaga ogw'ekiro ne bakwatibwa mu mbeera enzibu. In fact sikwali na kwatibwa, kwali kuwambibwa, bawambibwa, baali bagenze nga tubaweereza okusoma omusomo guno nga twaguteekateeka nga ffe FDC etuula wano ewaffe e Katonga ne bannaffe abalina organization yemu e Kenya, NGO mpandiise mateeka e Kenya ne Uganda emanyikiddwa era nga n'ekifo bagenda okutuula kimanyikiddwa okweri Pastoral Catholic Center ekisuumu nga ne programu emanyikiddwa nti nambulukufu bulungi nti bagenda kusoma ku nsonga za bukulembeze n'ensonga z'okwenyigira mu bya empuliziganya communication mu bufunze governance ebyobukulembeze bitambula bitya mu nfuga ey'amateeka nga bagenze kubangulwa kubanga FDC twettanira nnyo enkola ey'okubangula abakulembeze nkulu nnyo. Ne bagenda ku musomo ne bayita ku boda misana gwaka stamp ne zikonebwamu mu passport zaabwe n'abalala balina travel documents Kenya Uganda ne bastampinga ne Kenya ne bastampinga ne bagenda ne batuuka ekisuumu ne hoteli mwe bapangisa ne bakakasa nti bebo ne bajjako byonna ebibakwatako ID passport biki ne confirming nti bano abantu bali wano mu butuufu kati ne bagenda okwebaka enkeera beetegekera omusomo baba bali awo nga zisuse musaawa mukaaga ogw'ekiro abawanvu n'abampi nga batuuse nga babagalidde emigemera wala bonna nga balina tooki ezaakanga kikyonna ng'omwezi kuba bakunyonyola nti tooki zaali zaakanga omwezi ne baziflashinga but ne bakuba enzigi ne bazimenya bamenya nzigi za hoteli abasinga babasanga balina bwerere tebaba nakadde kwambala abamu babagamba nga bannange munzikirize mala okweyambako waapi tebabakkiriza ne babakwata ng'ekyonzira ng'ekyokuttale ne basooka babakuumira awamu wali ne babateeka wali ng'omulengo wotuuma wali amatooke g'okuŋŋaanyiza entumu n'oteeka wali ebbali ne batandika bapuwakajoji w'ebibuuzo awo kyababuukako nga abamu bababuuza mu Luganda ne beebuuza nti kaakati bano abavuddewo nga batubuuza mu Luganda mulimu abalala abamanyi Olunyakitala era nga bababuuza mu Lunyakitala nga nabo beebuuza nti bano bantu ki then ne kizuuka nti yali force eya ESO nga ekolaganye n'abaje n'abapoliisi abamu e Kenya nga kwataganye na poliisi ya wano be babalumba ne babayoolayo ne bamaliriza ne babateeka ku kiroole nga bootikka ebiti nga bootikka amatooke ne bavuga speed ne bajja ku boda bayitawo buyisi waliwo ne machine scanninga ku boda gye bayisaamu okuscanninga okulaba ebintu waliwo weesobola okwenyiga n'okola ki batunnyonnyola nti track ekyo kwe baali kyayitako kyajja baali balinda bakyamalo kiscanninga tekyalinda na kuscanninga speed katono ekyuma kibanyige bafiireko kuli kibakolenga chapati bwe bati ne bavuga speed okukakana nga babaleese wano ku ESO offices wano zinwano ne babakuumirako awo bwe bwakya babatuusa busanga 11 ku boda oluvannyuma ne babaleeta kisawo ekololo olw'eggulo sawa nga 10 kisawo ekololo mbu babanjula eri bannamawulire era awo ne babayita ne boogera ebitakwatagana bagamba nti bano bantu bakyamu Kenya government ye yababakwasizza babadde bagenzeeyo okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju terrorism
naye abakuumidde Naggalama twasobodde okugendayo ne tubalaba ne twogeramuko nabo nga bye banyumya embeera nzibu ddala gye baayitamu baakoma ku mugo gwa Ntaana baayita mu kufa kwennyini. Naggalama mu kitabo bawandiikamu rebels mbu bano ba rebels ate nga ne mateeka tewali musango gwe bayita rebels kubanga bwewandiika omusango wakiri baligambye nti oba treason oba kino oba terrorism gwe baali bagamba naye babivuddeko bagamba rebels. Bwe twayogedde ne OCCID sajja watunga omulaba ali helpless yagambye naffe tuli wano bakuuma tetumanyi binaddirira yagambye katulinde kye banaatugamba naffe kye tunaabagamba naye mwogereko ne magambo ku CID headquarters e Kampala magambo naye bw'oyogera ne magambo ebintu ebyo tukyalaba oba tubikwate political oba tubikwate legal tubikwate oba mateeka oba byabufuzi ng'oli ku ddembe ly'abantu bw'otyo ng'otwala omanyi sanctity gye bayita sanctity of human dignity obuntu oli ku bulamu bwa munno bw'okwata bw'otyo bw'oza tubitwala oba byabufuzi oba mateeka babeere eyo bonna babakuba babasibwa okandooyo emikono emabega bati ne bagendanga okweyambanga tebabakkiriza kusumulula emikono tebagisumulula. Just imagine bw'osumulula empale n'okola buli kyonna ky'oteekeddwa okukola ng'emikono misibe ng'ate bakuliko wali batugamba abamu babaleetanga ng'ono musibe emikono kandooyo emabega ne bamugamba yambako munno eri omusumulula empale gy'otatunudde n'osika zipu bw'oti n'abakyala nga bwe bapakola bwe batyo mukazi ate omusajja yamusumulula olugoye nekola kwegamba the humanization okutwala obulamu bw'omuntu ng'ekitagasa. Abakola ssemateeka eno ey'ekyenda baateekamu ennyingo eyana mu ennya esinga ffe okusinga okutuluma egamba the protection against inhuman and degrading treatment is absolute. Nti ekintu ky'okubanga totwalibwa ng'ekitagasa otyoba olw'ekitiibwa ky'obuntu ekyo tewaliiwo derogation tewaliiwo state weweebwa buyinza kukimenya. Ebirala byonna by the way the right to life is not absolute. State esobola okutta ng'ekuyisiza mu mateeka ne bakola death penalty esobola okutta naye ekyo mu article 43 ne 44 bagamba tewaliiwo kawaayiro konna kayinza kuteekawo mu mateeka nti kawa state obuyinza okukwata n'ekutwala ng'ekyonziira n'erinnyirira eddembe ery'obuntu mu mbeera bw'etyo. Kaakati kye bakola wali essaawa basusa dda 48 mbagambye baabateekawo nga 24 kati olwaleero naye tebannababuulira na musango olwaleero 28 tebannababuulira musango tebannabatwala mu kooti yonna. Kati tuno tugamba tutya? Ekisooka tuvumirira ne sekuvumirira yenna invasion raid oba obulumbaganyi obwakolebwa ku bantu baffe nga bali mu woteeri ekisuumu nga beetegese ogenda mu musomo oguli mu mateeka ogwateekebwa obulungi ne baba kidnappinga oba ne babawamba tukivumira ne sekuvumirira eyo namba emu. Ekyokubiri ekyokubanga okutuusa olwaleero tebannababuulira musango gwonna gwe bazza nga babakuumidde Naggalama nga tebababuulidde musango nakyo kimenya ssemateeka tukivumirira. Ekyokusatu ekyokubanga ffe ng'abakulembeze abatuula ku NEC n'abo abamu abaasibibwa abamemba ba NEC ffe twateekateeka omusomo ogwo era tugumanyiiko ne kitegeeza nti ffe bwe baba bakubavunaana musango gwonna oba terrorism oba treason naffe tuli wano batunone kubanga twatuula wamu ne tukkaanya ku musomo ogwo so bajje batunone ffenna abakulembeze b'ekibiina abatuula e Katonga.
ekyokuna kyekyokubayisa ku booda nga tebasayininze bipapula byabwe. Osobola otya okuyeeta abantu n'obakomyawo nga toyise mu immigration? Passport zaabwe sinkoonemu ne travel documents abalala ze baakozesa. Nakyo ekyo kimenya amateeka. Kyokutaano, twagala fugitive criminal yoyo omuntu azizza omusango n'adduka n'afuuka fugitive mu nsi endala ng'avudde wano ng'azuzizza omusango. Batubuulire ku abo abali e Naggalama ani yali azizza wano omusango n'adduka okwekweka e Kenya. Kubanga kye kitegeeza okubeera fugitive criminal ng'omaze okuzza emisango ewammwe n'odduka weekweke mu nsi endala. Ani yali avudde wano ng'azizza omusango nga bamwetaaga. Bwe guba musango nga baguddiza Kenya nga bwe bagamba nti oba terrorism oba treason, then deportation eyina process gyeyitamu, process gye mulina okuyitamu nga mulimu ne order ya kooti yeragira nti babatwale. Extradition balina na kusaba minister oweena alina okusaba oweeri, process n'etandika. Ebyo byonna baabikola ddi? Tebaabikola kubanga tewaliwo na kaseera n'akamu we batuulira ne bayita mu mateeka. Kakati ebyo baabimenya. Twagala Kenya etubuulire ekkiriza etya ebintu ebyo eby'effujjo ebifaanana bwe bityo okukolebwa ku ttaka lyayo n'esirika busirisi. Era tugenda kuwandiikira gavumenti ya Kenya nga tuyitamu embasa ya wano batubuulire akana n'akataano byatandika bitya era byazze bitya okubeerawo nga balaba. Ekirala era ekirireeted ku ekyo nga kyeky'omukaaga nti gavumenti ya Kenya ekkiriza etya nti ya Uganda okumenya endagaano gye bayita extradition order agreement. Mu international law waliyo doctrine gye bayita pactum sunt servanda. Eyo nkulu nnyo okujjako ng'okola kye bayita hot pursuit lw'osobola okugenda mu territory endala ng'obadde ogoba ba terrorist oba abaziba emisango oba bareba oba ki ne bakulosinga border nga ozze obagoba obalwanyisa ne bakulosinga border. Katugeze nga bagamba nti ADF ekulosinze eyingidde DRC nodduka n'okulosinga akagwa ka border awo osobola nga twabadde ku hot pursuit. Naye okkiriza otya gavumenti ya Kenya omuntu okumenya endagaano n'ayingira naawe n'omuyambako? Gavumenti ya Kenya aba security nabo ne bayambako bali bakole effujjo ery'okidnapping abantu nga naawe bayambako. So tugenda kuwandiikira Kenya ku nsonga eyo. Okwemulugunya kwaffe tukuteekeyo mu buwandiike nga tugisaba etunnyonnyole akana n'akataano ebintu ebyo byakoleddwa nga bimenya amateeka ag'ensi yonna nga bimenya ne extradition agreement. Kisembayo kwe kugamba bannayuganda nti bannange kino tuleme kudda mu gwe kitaliiridde nnyina nti linda buke oba mu nkola yamutwala bulungi tomuyisa mu kiryo kyange, kubanga goyinzo ga kiri ku bavubuka bano abaffe abakulembeze baffe oba kiri kuba n'abeekalakaasa olwa enguze ekulemberwamu Speaker wa Parliament n'osirika busirisi. Bwe bityo ebyali nga bajja bayoola abantu ne baganda baffe nga Bulola nabo ne bagira bati nga RDC wane we Kampala naye katubulumirwako yadde yasirikanga oba yatunenyanga naye kati naye yakombye ku pass tumulumirwako oba yakombye ku pass n'ajuulira. Yasi kugamba nti bannange munoonyereze ku Anita Amongo ne banne ng'ebintu ebyenguzi bibino biwandiiko bibino na kino ne kino Anita munoonyerezeeko. Ne bakasuka eruzira. Kati kooti yavuddeyo n'ekiragiro ne mugamba ddamu okole ekintu kyonna oyogere ekigambo kyonna ku Anita Amongo. Bamuwadde bbeeyi Bulola ne bamugamba naye ddamu oyogere ekigambo kyonna tukuzeeyo eruzira. Musajja watu simanyi oba agenda kudda bukwogera
oba agenda gondera ekiragiro naye naawe ogenda kubanga bulola buli avaayo kati okulwanyisa enguzi naddala agamba nti mwami Museveni vaawo nga bannakenya bajeniza bagamba nti Ruto must go buli avaayo nti mwami Museveni gwa kulembeddemu enguzi buli avaayo nawanika ekipande oba nayogera ekigambo ne botawanika kipande noyogera ekigambo nti Anita Wumula Anita resigninga enguzi eyitiridde obwa Museveni nga bakunona so fena kitukakatako ku nsonga eno okusitukira wamu tulabe nga tugirwanyisa naye twagala abantu baffe bateebwe nga tewalika kwakkulizo konna kubanga tebalina musango ate balimu babasibidde bwereere Naggalama gye bali mwebale nnyo mwebalire ddala. Eriyo ekibuuzo? tweyanzeege olwa message ey'amaanyi bwetyo mu luzungu naye nabategeezezza nti ku Lwokutaano twabadde ne National Council yabadde vacho oba yabadde ku mutimbagano era situsaba twagala mbagirawo abantu baffe abo bateebwe nga tewalika kwakkulizo konna kubanga tebalina musango gwe bazza. Twagala gavumenti ya Kenya etubuulire bino byajja bitya bisoboka bitya okubeerawo nga bakimanyi bulungi waliwo amateeka agafuga gye bayita deportation oba okuzza omuntu gwe basuubira nti yazza omusango ku bwabwe oba extradition nga waliwo amateeka agafuga processes ezo nti mu extradition act eya Uganda wamu n'eye Kenya muteekeddwa okubeera mu process ya court. Waliwo gwe bayita fugitive criminal yoyo omuntu azizza omusango n'adduka n'afuuka fugitive mu nsi endala ng'avudde wano ng'azuzizza omusango. Batubuulire ku abo abali e Naggalama ani yali azizza wano omusango n'adduka okwekweka e Kenya. Kubanga kyekitegeeza okubeera fugitive criminal ng'omaze okuzza emisango ewammwe n'odduka weekweke mu nsi endala. Ani yali avudde wano ng'azizza omusango nga bamwetaaga. Bwe guba musango nga baguddiza Kenya nga bwe bagamba nti oba terrorism oba treason, then deportation eyina process gyeyitamu, process gye mulina okuyitamu nga mulimu ne order ya kooti yeragira nti babatwale. Extradition balina na kusaba minister oweena alina okusaba oweeri, process n'etandika. Ebyo byonna baabikola ddi? Tebaabikola kubanga tewaliwo na kaseera n'akamu bwe batuulira ne bayita mu mateeka. Kakati ebyo baabimenya. Twagala Kenya etubuulire ekkiriza etya ebintu ebyo eby'effujjo ebifaanana bwe bityo okukolebwa ku ttaka lyayo n'esirika busirisi. Era tugenda kuwandiikira gavumenti ya Kenya nga tuyita mu embasa ya wano batubuulire akana n'akataano byatandika bitya era byaze bitya okubeerawo nga balaba. Ekirala era ekirireeted ku ekyo nga kyeky'omukaaga nti gavumenti ya Kenya ekkiriza etya tuvumirira ne sekuvumirira yenna invasion, raid oba obulumbaganyi obwakolebwa ku bantu baffe nga bali mu woteeri ekisuumu nga beetegese ogenda mu musomo oguli mu mateeka ogwateekebwa obulungi ne baba kidnappinga oba ne babawamba. Tukivumira ne sekuvumirira. Eyo nnamba emu. Ekyokubiri, ekyokubanga okutuusa olwaleero tebannababuulira musango gwonna gwe bazza nga babakuumidde e Naggalama nga tebababuulidde musango, nakyo kimenya ssemateeka. Tukivumirira. Ekyokusatu, ekyokubanga ffe ng'abakulembeze abatuula ku NEC n'abo abamu abaasibibwa abamemba ba NEC, ffe twateekateeka omusomo ogwo era tugumanyiiko. Ne kitegeeza nti ffe bwe baba bakubavunaana musango gwonna
oba terrorism oba treason naffe tuli wano batunone kubanga twatuula wamu ne tukkaanya ku musomo ogwo so bajje batunone ffenna abakulembeze b'ekibiina abatuula e Katonga. Ekyokuna kyekyokubayisa ku booda nga tebasayininze bipapula byabwe. Osobola otya okuyeeta abantu n'obakomyawo nga toyise mu immigration? Passport zaabwe sinkoonemu ne travel documents ze babalala ze baakozesa. Nakyo ekyo kimenya amateeka. Kyokutaano, twagala era situsaba twagala mbagirawo abantu baffe abo bateebwe nga tewali kakwakulizo konna kubanga tebalina musango gwe bazza. Twagala gavumenti ya Kenya etubuulire bino byajja bitya, bisoboka bitya okubeerawo nga bakimanyi bulungi waliwo amateeka agafuga gye bayita deportation oba okuzza omuntu gwe basuubira nti yazza omusango ku bwabwe oba extradition nga waliwo amateeka agafuga processes ezo nti mu extradition act eya Uganda wamu n'eye Kenya muteekeddwa okubeera mu process ya court. Waliwo gwe bayita fugitive criminal